Enkyali abakungu mu kitongole ekizimba omudumu gw'amafuta ki East African Crude Oil Pipeline bakiise embuga okutta Omukago n'Obwakabaka bwa Buganda ogugendereddwamu okusitula embeera z'abantu ba Kabaka nga bayita mu by'emizannyo n'okukuuma obutonde bw'ensi. Mu mukago guno ekitongole ki EACOP kyakukwasizaako Obwakabaka okuzimba ekisaawe ky'omupiira gaggadde mu Ssaza Buddu nga kyakutula ku bugazi bwa yiika 10 n'ekibira kya Kabaka era mu Ssaza Buddu nga nakyo kyakutula ku yiika z'ettaka 126. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ayogerako eri abakungu ba EACOP asaba Bannayuganda okweyambisa omukisa ogwetooloolera kusima amafuta mu bitundu by'ebunyolo n'ebitundu omudumu gw'amafuta gye guyise okutunda byamaguzi byabwe n'okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo basobole okukyusa embeera zaabwe. Abantu abaliraanye ebitundu by'ebunyolo emmere mugirimye, abaliraanye omudumu ogugenda e Tanzania emmere mugirimye. Ne bw'otwala obutwaza empapula n'ogenda n'otwala empapula n'oguza bano empapula mmeka ze bakozesa mu byamafuta olunaku obungi bwazo baddereeva abazimbi abookya ebyuma. Omu mbuga wanatadde gavumenti ku nninga erabe ng'ebyobugagga by'eggwanga biririna bigabanyizibwa mu bwenkanya era mu bwerufu Bannayuganda bonna babiganyulwemu. Ab'ebunyolo tutwagala babeeraawo, ebyobugagga bijje bigende eggulu, ebyobugagga bigende mu Ankole oba Embalala mu Ekikabaale Ejjinja nga ab'ebunyolo batunula butunuzi bafunemu nabo nga naffe era mu Buganda kuba tuyimirizaawo Uganda. Omanyi ebyenfuna bya Uganda ebitundu 7 ku buli 10 biri mu Buganda, naffe tulina okuba ketugabana. Kyokka era asaba EACOP okufaayo ennyo okusitula embeera z'abantu mu bitundu omudumu gye guyise n'okufaayo ennyo ku ky'okukuuma obutonde bw'ensi. Okuwagira ebyenjigiriza, okuwagira ebyobulamu, okuwagira emirimu egiyimirizaawo abantu naye nze wano nsoosowaza bya bulimi kuba abantu ebitundu 7 ku 10 balimi ng'ate tuzimba enguudo, eggaali z'omukka, ebisaawe by'ennyonyi. Ebyo bwe tubikola Katonda ajja kusanyuka. Omumyuka w'okubiri wa Katikkiro era Gavana wa Rotary yawummula Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa ategeeza nti ekisaawe ky'omupiira ekigenda okuzimbwa mu Ssaza Buddu kyakuyamba nnyo okusitula ebitone by'abavubuka mu Buganda n'okukyusa embeera z'abantu. We believe in the stadium people will play, both the staff of EACOP, the subjects of His Majesty. They will run, there will be meetings, there will be workshops, there will be so many things that can be done. Ssenkulu w'ekitongole ki EACOP mu ggwanga Graume Drought ategeezezza nti enteekateeka y'okuzimba ekisaawe n'okusimba ekibira kya Kabaka mu Buganda kyakuyamba nnyo okussaawo omukuulo ogw'amaanyi ku ebyo bikoleddwa ekitongole kino mu ggwanga. This initiative aligns with the environmental and social investments that EACOP is implementing in addition to the biodiversity offset programs and the Roots campaign under the Ministry of Water and Environment MWE. Era ekisaawe bakitulaze ku mutimbagano bwe kigenda okufaanana kijja kwetaaga okuyamba okwenjawulo. East African Crude Oil Pipeline eyiza obutawaayo ssente zonna ezeetaagibwa. Ye Minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitono Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga ategeeza nti Obwakabaka bulina enteekateeka y'okuzimba ebisaawe mu buli ssaza. Bagenda tuwaako ssente sobola omutendera ogusooka ogwa wansi awo tugende mu maaso ng'Obwakabaka nga tugattako n'okuzimba ebirala ebyetaagisibwa ku kisaawe ekyo. Batusimbira emiti ebibira wansi wa projekiti yaffe oba puroguramu yaffe ey'ekibira kya Kabaka gye tukoze obulungi ennyo. Osiano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika.